Mabiriza Herbal Products Limited. Tulina eddagala eriyamba abaami n'abakyala. Simuluzo Money Power Extra, Complete Man, Herbal Mouthwash, Coffee, ayambira ddala ffe abaami. Tulinawo kaama k'abakyala, Tightening Powder, oyagala okugeza ebbina, eddagala eriyamba okwongeza ku balongo, oyagala okusereza nabunyaayo, oyagala okufunza nabunyaayo enywere, Express Water Tightening, kadde agoba infection mu baami n'abakyala. Ate nga tulinawo sabbuuni, ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala. Tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu, enkumbi eyambira ddala mu kisenge. Mukulikayo nnyo mu bulango bwaffe, bampitako Jabone okubatuusaako programu y'olunaku olwaleero. Yamani mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, laba video eno gimaleyo. Gwewe n'omukyala n'omwami, omukyala towooma, tolina mazzi, feeling zaabula, mwana wa mama jangu okime package. Wano ntudde eddagala we balikolera ate nga liteeketeeke bulungi ate nga lyapimibwa. Ekyo kitegeera. So, jangu okime eddagala eri abakyala mwenna abagamba nti nze ndi mukalu simanyi Silina wadde mazzi bikoze bitya. Jangu okime eddagala wane wasenga mabirizi eddagala weeriri. Likola ku bakyala bokka. Lino eddagala ly'abakyala bokka. Oba okitegeera. N'eddagala ly'abaami weeriri package yammwe weeri mu bulambalamba. So, jangu okime eddagala gwe omukyala nsose naawe omukyala. Tolina mazzi, mbu simanyi Silina feeling, mbu simanyi mbu ndi nabukalu nywedde eddagala nywedde obusera, simanyi bandagiridde obuugi obwa soya, simanyi mbutaddemu simanyi ekimwankula tangi ntaddemu kakitaasi, biganyi. Nserera katono ne mmala n'enkala. Mwe abakyala banserera katono ne mmala n'enkala. Jangu okime eddagala lyaffe. Togenda kuddamu kukala. Lino eddagala tukujjanjabira ddala jangu okime full dose. Ate nga full dose tetugiseera ku ssente ntono nnyo. Bano abakyala simanyi nserera mu katono ate simanyi n'enkala wendwawo nnyo mukaza nnyo. Kyova olaba abakyala abasinga batya n'okujja gye tuli. Bajja batya ogenda mu basajja olw'ensonga nti yeemanyi obuzibu bwe nti wasererako katono we kati n'amala n'akala. Lwaki obeera mu mbeera eyo? Tobeera mu mbeera yagwe kuba omukyala jangu we packaging. Jangu weteekemu ebirungo. Omusajja agenda okwagala okuddamu okwepiica naawe nga mutuufu ate okuwa obusente obutono. Oba okitegeera. Jangu okime eddagala lyaffe weeriri. Kamufunza kaakano weekali. Jangu osooke weefunze. Gy'oli omukyala oli mugazi. Tolina mazzi. Gwe mukalu osererako katono ate nemmala n'enkala. Lwaki obeera mu mbeera eyo? Jangu okime eddagala lyaffe. Lino eddagala oliraba lino ligenda kukolera kano katightening kano. Beera tight. Weekwatemu. Okole ekintu ng'onyume kati va ku ekyo. Womala okozesa ebintu bineeno ojja owoome kano kamuwoomya. Bino by'abakyala. Abakyala mumanyi. Bannanga abakyala abawooma mumanyiiwe ekintu we kibeera. Mwe mujja gamba simanyi lwaki ebikazi ebibi ebifumbirwa bikoze bita. Nze omuwala omulungi alina omubiri ogunyirira. Simanyi alina ebbina alina ebbeere. Lwaki nze abasajja bankozesako bandekaawo. Uliawo totegerekeka towooma toli muwadde n'akanigguusa. Kyokka oluvaawo ng'okaabira abasajja nti bandekawo. Bakulekawo olw'ensonga towooma. Oli mugazi amazzi g'olina matono lwe luno oluzzi olujja ate ne lumala ne lukala. N'otawaanya omusajja vaayo ddayo. Gundi ffe abasajja tetwagala ebyo. Tetwagala ebyo byakuvaayo ddayo. Oba okitegeera. Kati jangu okime eddagala ly'amazzi lirino. Eddagala ly'amazzi lirino jangu okime eddagala ly'amazzi. Infection. Abakazi infection zibataamidde okufaako obufi. Eno yonna package gyekutte baneewe enkwata wano. Ndaba package ez'abakazi ziri wano eno. Ddagala ly'amazzi lirino bannange. Jangu okime eddagala ly'amazzi gwomu. Lino eddagala lyonna lyenjogerako ly'abakyala. Lino lyenkutte ly'abakyala. Baganda bange eddagala ly'abakazi liri wano. Wano wentunula buli ndabawo eddagala ly'abakazi n'ery'abasajja weeriri naye ensoose n'abakazi. Gwe omukazi simanyi nkala. Omukazi ne bakuyingira mu ddakiika buddakiisi n'okalirawo nga n'omusajja kalutu akasooka tannaba nakamaliriza n'okala. Naye nga lwaki mukala bakazi mmwe ng'eddagala weeriri? Mujje wasenga mabirizi abawa eddagala lirino. Ennamba yasenga eri 0704 73714 kubira senga omugambe njagala eddagala ly'amazzi.
abakyala amazzi gabatawanya infection zibatawanya jango kime eddagala lya mazzi eddagala lya infection weriri Museleza weriri eddagala lya Okufunza weriri abakyala jangu we packaging omusajja omuwaako omulundi ogwo kasooke mbabuulire mu abakyala baagala okuula abasajja ze ndikojja naye oba oyagala okuula omusajja muweeko omulundi ogwo ng'ozze weepakeginze bulungi nnyo kano kaswite nakaakano weekali wano muweeko omulundi ogwo omusajja addemu okuyita omugambe hani njagala kujja naye mpadde nina kyenjagala nti oyagala ki mbadde njagala ompeyo emitwalo aga 2 nga sinnasimbulano nsooke nsootinge bino eno nzije wallayi omusajja ajja kunoonya sente zanoonya azikuwojje nga giri abiri agikuwadde giri wali ekyo kitegeera ate akuwa transport akuleeta n'akuzza kati gwe omukyala simanyi nze ndi mufumbo simanyi akabozi tukazanya buli kanaku naye omusajja akubakamu ne yeebaka jangu okime eddagala lya ssenga lirino lino eddagala ndyekakasa kuba ndimanyi likola omukyala omulungi omukyala awooma bannange simanyi kintu kikwenyinza kigeraageranya abali balidde ku bikajjo mumanyi ekikajjo kino ekisemba wansi ekyo ekyo ekikajjo ekisooka wansi ekyo etali nsigo naye ekikajjo ekisooka wansi ekyo ekyo ekikajjo engeri gye kiwoomamu ekyo omukazi awooma abeera awooma bannange owulira nga toyagala kuvaayo gwe omusajja yali afunye ku mukazi awooma naye abasajja muli wano eno temumanyi na mukazi awooma yatya temumanyi na mukazi awooma yatya omukazi awooma newomulira mu kapiira aba awooma nze kino nkimanyi omukazi awooma newookozesa akapiira abeera awooma bannange omukazi awooma omukazi awooma nga yemanyi nti awooma n'entambula ye ebeera ewooma nze nkubuulira mazima bannange abakyala mujje mukime eddagala woome naye muli zino package zenkuteza abakazi waliyo package endala eri waggulu eri saagala yimuka naye mujje mukime eddagala bino byemu abakyala ate ku ssente entono gwe omukyala ojja kubeera eyo weekwase ate simanyi sirina ssente sirina ki kitandikira ku gwe omukyala gwe omukyala weepakeginge bulungi osobole naye mwennyini okulaba nga weeraba mu vali ofunye omusajja mupya omusajja omwagala naye gwe mwennyini naawe gy'ogenze teweekakasaayo sooka gwe mwennyini weezimbe zimba buwalayo zimba bulungi buwalayo oyagala okuula omusajja omukudde naye nga agenda okutuukako be bana abawala betukwana n'omukwanira ebbanga n'omukozesaako omulundi gumu n'otadda n'ogamba kasita namwesonyiwa ninga ekintu kyangu jangu okime eddagala lino 0704 737 714 y'ennamba ya ssenga mukubireko omugambe ssenga nalabako gy'alina obudagala bwakutte naye alina akatannyonnyolako bulungi akakunnyonnyole kuba eddagala weeriri wano infection ziteeka emabbali ogenze w'omusajja omulundi ogusooka omusiize infection gwe mukyala gwe wabaaki omulundi ogusooka nze era nkuddire omulundi ogusooka first date omusajja lwakwebaseeko omusiize infection omunyumizanga simanyi obukyafu lino eddagala liziiza infection za mu binaabiro byammwe eyo oguze simanyi ditowo simanyi oguze bikoze bitya naye nga infection gwe zaakulemu obupale obunnyise obufumbye biganye mwe bakazi mmwe eddagala erivumula infection netakudda mu mubiri ate nga liziiza infection liri wano wassenga olaba akakebe kano gwokalabanga akatono kano naye mukazi gwe ojja kudda weebaze ssenga ng'abalala we bajja ojja kudda weebaze ssenga ate wonna azuula products za ssenga nti zikola eriyo abatava wano kubanga ssenga ye bamuzuulamu ekyama bw'omulundi ogusooka ogenze wa boyfriend wookaze bannange luutu esooka omusajja omusajja mwamalira amangu gwe muluutu esooka okaze nga lwaki okala
tannagattako yakubiri nayo kazi ayingidde ebbugumu lyolina lyakwesonda bwesonzi tooma olyawo anaye ogwe ku mukazi atawooma n'ogamba kankole male ŋŋende era ebyo abasajja abakazi abamu ndowooza baali bakibakozeeko n'olaba omusajja nga mutuufu yandiyongeddeyo oluutu ey'okubiri naye ng'akoze omulundi gumu anaabye ayambadde nga gw'olyawo gwe bakoze osigadde oyagala kubanga towooma kamuwoomya kaakano mwe tomanyi mugaso gwako jangusenga akuyigiriza enkozesa yaako oli mugazi omusajja ali muli agira bya gwavaamu akaswa akabi gwatawooma gwavaamu kisawundi ekibi kali akantu bw'obanga okola omukyala waliwo kali kasawundi ako kampolampola sijeba gwe bagundi ku deeti esooka omukazi ovaamu ota kisawundi wekityo giveemu nga sawundi olina amazzi naye ebyo bisawundi tooma gwe mugazi gwakola atya funza nabunyaayo womala okugifunza obulungi ennyo evuddemu akaswa akabi ofunzizza nabunyaayo bulungi nnyo bunono n'eddagala olikozesezza Allah owomerwa omusajja ojja kuzimbira n'ennyoka ennyumba nze kubuulira mazima mwe abakazi abasinga ekibatwala ku byeyo kintu kirala nnyo eriye n'abamu abagenze ku byeyo ne mukomawo nga temunana kye mukoze wano naye ng'omwana ali wano e Uganda yeepakeginze bulungi nnyo azimbidde nnyina ennyumba azimbidde kitaawe ennyumba avuga n'emmotoka mwe muli wano muli nnyonnyonyi mugenze ku byeyo naye ng'abaana bali wano e Uganda ebyabatwala ku byeyo babikoledde wano ng'omwana azimbidde maama we ennyumba wano e Uganda tavuddeewo kuwooma omukyala abaana abasajja be ng'abanga babiri nayiwa matiriyo oli nagula seminti ono nagula bulooka oli nayiwa seminti nagula bulooka kubanga omukyala yeepakeginga omukyala ayagalwa bannange kibanga mukyala kuzaala bebi we ng'ate abadde amwagala tata mwana we kati yoyo omusajja woofuna omukyala awooma beba abakyala betulwanira nako ng'osanga musajja kutematema musajja ku mukyala we abasajja abakyala bawooma gye bali so n'olw'ensonga eyo jangu okime eddagala lya ssenga weeteeketeeke bulungi nnyo owoome bampita kojja bone enamba yange eri 0704 9709664 enamba yange nga nze kojja osobola okuyitako abasajja package za muweziri tulinawo wano eno tulinawo wano kofi ow'abasajja bayithawo ate ebyabasajja byo n'abakyala byonna byonna mbikolerako ddala bulungi nnyo oba osobola okwebuuza ku ssenga mwebuuzeeko enamba ya ssenga eri 0704 93714 yenamba ya ssenga mabirizi enamba yange eri 0704 9709664 enamba yange ngaze kojja nkubiraako ogambe kojja bone neetaaga eddagala lino weeti ne weeriti ate nga ne deliveries tuzikola mu nsi yonna eddagala lino oba olyagala China mu wiiki ng'emuli bali kutuuseeko eddagala lino oba olyagala wano Dubai wano Dubai mu nnaku nga 3 libali kutuuseeko eddagala lino oba olyagala simanyi America ndyagala Take ndyagala wa eddagala likutuukako mu wiiki emu abali mu nsi eyo gundi China USA eddagala mu wiiki emu libali kutuuseeko lino lyenjogerako lino abasajja package ya mweri eno girabe eno woba toli mufumbo tojja kulino abasajja mbawa amagezi era ntera nnyo okuwa amagezi abasajja abaami abatera okujja wano eno nti woba toli mufumbo kofi ono sooka omuleke tulina eddagala eddala lyetukuwa woba toli mufumbo lireke wabula woba olinayo okupiica okwa wiiki jangu gwe ng'olina shuwa yegenda kubeerayo wiiki namba kironna misana jangu gyendi ewakojja bano ogambe ojja nzize
nti week number waka pass fire osooka opiice ze kumulabaza opiica okuva ku ssaawa emu omwana najjusa ekiyabo ekyamuleese opiica bulungi nnyo si bye bino nti ate kojja bone subscribinga YouTube channel eno likinga sharinga video eno gitwalire munno bino byenjogedde si byakujubisa musajja ali eyo simanyi na size ntono nange simalaako byagaana omukyala ali eyo simanyi siwooma saasika eddagala ly'abakyala weeriri wano kati simanyi nti gwe nina biwundu binene simanyi bikoze bitya ate simanyi gwe genda mu ddwaliro ab'ebiwundu ebinene bikoze bitya mugende mulago kiruddu kyali tukola ku zino ensonga ez'abakyala zinene ensonga z'obyokwepiica bino tubitegeera bulungi nnyo mbeere bulungi mweraba edda tebirikodinga